kozinzeeko ettaka lyaffe bwoti tezijja kubeerayo era tezaabeerayo. Era nze neewuunyiza nnyo gundi okumala ebbanga eryo lyonna n'atwala emyaka emeka acunya abantu ng'akyaliyo. Obulamu bwonna badde acunya abantu. Gw'olowooza lwaki abantu b'omu disitulikiti eyo olwaleero mu kufa tewaliiwo bali mu kitundu nga bawooteera? Onazereka vidiyo awo nga batumira ddala amazina. Kati olowooza bazinira ki? Omanyi tulina okumanya ekintu kimu. Tewali nsonga lwaki onyiiza banno nga gwe toyagala kukola ki? Toyagala kufefeka. Kuba nali nva wa maama. Ate nga maama wange ali wali okumpi nawe Kayunga waasuda manze ndi eri ku ddwaliro. Naye omuntu eyeetuze ffe tutegeere omuntu eyeetuze ebigere tebiba byeru ng'afiiridde mu nnyanja. Oba eyeetuze aba yeetutte gy'aneetugira. Kiba kitegeeza nti ebigere bijja kubaamu ettaka ate ku bwali bwa nkuba. Ekyo script bawandiika era kano bw'obanga omanyi nti olina abantu b'okuba b'otulugunya botta. Naawe olwolifu oba lwe bali kutta. Bano ababadde babeera mu miranga ng'otta nabo lwe balisanyukako. Nze ndi muzaale w'e Kayunga. Sirina we mmanyi wano w'abakalanga wano baki. Naye omuntu n'ojja mu kitundu n'ofutiza n'ocunya n'otulugunya. Y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Televu nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe guno we bali nnyo okubeera ng'otulaba bali nnyo okubeera ng'otugoberera wona osinzidde okutulaba okola kyamaanyi nnyo era nkwebazaako ensuso gamba nti kero subscribinga tanaba kusubscribinga buli wokikola kituyambako okudduka sipiidi ey'enkizo era okusukulumako ku balala. Olunaku lwaleero ndinekojja tugenda kuba tubambaga mu bintu bingi nnyo ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda so ng'ate era mwe muli okufa kwa Moses Kalangwa waliwo bwino kubono mutuuze w'e Kayunga era gye yakulira ebbanga ddene nnyo bintu bingi byamumanyiiko byogenda okumanya byobadde tumanyi mu kufa kwe kuno so ng'ate era n'ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naddala ku sayidi ey'ebyobufuzi. Omukyala Anita Amongo bingi n'ebikyamutuukako era nga essaawa zino twogerera bajja feffetta bava mu maka g'ekigo ate bagenda kugentinda kugamba kitumaba waliyo n'amaka amala ge banaazuula era tugenda kuba tutumayo kojja sebe okwaniriza obulamu bugamba ki? Awange bulungi nnyo. Bulungi ojaguza ki nga mukwano gwo mutuuze yafudde? Mukwano gwange Moses Kalangwa. Nze ndi mukwano gwa Kalangwa nali mbaddeko mukwano gwe. Nze nyinza okubeera mukwano gw'omuntu nga sisobola kubeera mukwano gwe. Ekyo that's out. Gamba bugambe nti okubeera nga tunyolerwa wamu okuba nti omutuuze w'eggwanga yakoze eki yafudde. Naye nze sibeera nze mbadde manyi nti engeri gye wawangaalira ennyo e Kayunga nti mukwano gwe era mumanyi mukwano gwange era tetumanyiganye bwe tuteekundi one on one. Kubanze yaze oli busenze yajja busi. Ate gwe oli mutuuze. Nze ndi mutuuze muzaalirano. Kojja tuwa ku byafaayo bya Kalangwa ono wamune yavudde mu bulamu bw'ensi. Ebyafaayo bye nze sibimanyi nnyo sijja kugamba nti bino naye nkale okujja kwe mu Kayunga. Anti abantu mu Kayunga ye disitulikiti ezzeemu abantu oluvannyuma lw'okulaba nti waliyo ebyokufuna. Ebyenfuna byaleeta abantu bangi nnyo mu Kayunga disitulikiti naddala mu bitundu okuva we bayita ekyerima.
buuyo wabwoko awo n'ogenda Mafumbe ogenda paka n'ogenda Kitimbwa n'oyingira n'ogenda ng'ova Nakyessa n'ogendera ddala paka Kasokwe Baale paka mu Baale paka Galiraaya omwo abantu beesenzaamu nnyo kubanga lyali ttaka lya forest reserve. Kati abantu abalowooza nti bamanene mu ggwanga bakozesa omukisa ogwo ogw'okwesenza ne batwa ettaka eryali erya forest reserve ng'eyo Ebbaale yonna ey'omwo mu Lwabyata mu Kasokwe mwonna mu kitundu paka Galiraaya. Era nga mwe mwalina abo abalowooza mbu mu Bugerere mwandibamu ebyobugagga eby'omu ttaka kati abalina amaanyi era abaliyita abanene oba abalowooza nti bali close nnyo n'ab'entebe esooka bajja nga bamala gatwala buli bwe basanze balowooza nti wano asibako ebyalo nga 2 oba 3 oba kyalo kiramba n'agamba wuwe nga n'okwogera ebyo byonna nga mu emiggo gy'abayiseeko era njagala kugamba nti mu Kayunga district kubanze Jane Peter Bugerere naye ekitundu naddala ekyokuva Entenjeru genda Ntenjeru Tente Kanjuki ogende Kagoye ogende Bulyankuyege oyingire Kyanya Kyerima oyingire wabwo Mafumbe wabwoka wona bantu babadde bakola obwalo bonna okuba bukube yenzaalibwa eri waffe paka kukanda ku nnyanja ku Lake Kyoga yonna mmanyiyo soogera lwakuba nti bantu bajja kubuuza nti gwe nga omanyi nnyo wano ebitundu mpulira bikuba budinga anti kubanga gye nzaalwa siwulirayo biwulira ate ekyakubiri nze ndi mulwanyi nti natambula Uganda yonna kati abantu ne beesenza bangi waliwo n'omwami omwe yali omunene era yaleetayo ente nga 5 yazingako ebyalo nga 3 n'abisiba sengenge n'aleeta ente n'aziteekayo naye bamugambirawo abantu baagamba nti kozinzeeko ettaka lyaffe bwoti tezijja kubeerayo era tezaabeerayo era nze neewunyiza nnyo gundi okumala ebbanga eryo lyonna n'atwala emyaka emeka acunya abantu ng'akyaliyo obulambe bwonna badde acunya bucunya abantu gw'olowooza lwaki abantu bomu disitulikiti eyo olwaleero mu kufa tewaliiwo bali mu kitundu nga bawooteera onazereka vidiyo awo nga batumira ddala amazina kati olowooza abo bazinira ki omanyi tulina okumanya ekintu kimu tewali nsonga lwaki onyiiza banno nga gwe toyagala kukola ki akyagala kunyiiza bw'obanga toyagala kukunyiiza ne banno tobanyiizanga ate bw'obanga ngeri gy'otagala kunyiiza gwe bakunyiize weewale nnyo okunyiiza banno era gwe tukubuuza nti anyiiza banno nga gwe bw'oli gwali eyo anyiiza banno gwe pamiti wagijjawo balayisinsi okunyiriza ogenda onyiizenga banno nga gwe tonyiizibwa waliwo akantu akannumyeko ekyo vidiyo gyondaze kyabuntu okuzina amazina n'osensebula amazina nga munnaafudde kyabuntu ekyo kojja mbadde nga mbobadde obuuza kumanya oba kyabuntu oba si kyabuntu kyatandika ddi kojja omuntu okufa ate mulimu jagambiza baali bakigaana ddi nazzi kuno ng'omuntu bw'aba afudde temuzina ng'oyo afudde bulwadde bwe oba ng'afudde ng'abadde muntu mulamu abantu bwe bakola ki bwe babeera nga bawuteera banakuwavu banyooza nti gundi bwe yafa Osama bin Laden Abamerika tebaazina tewalaba nga bali ku ppate wamma kituufu baakuba embuutu kati omuntu hakimwefuula abasiru ab'ekika ekyawaggulu omuntu omulala bw'afa olw'okuba Munnayuganda ate Muganda yazinye yasanyuse ne mugamba nti babi nnyo ne muzina mutya nga gundi abadde bwati my friend ye bw'aba atulugunya abantu nga temugamba nti lwaki otulugunya abanakuwala nga kuba kufa nga kufa naye byakoze n'abantu abafiiridde mu byabadde akola bibadde bingi babadde bangi naye awo ye abeewuwe bo tebamanyanga nti ono byakola birumya abalala era bisobola nabyo mulimu abanakuwala
era naye yakolanga bimusanyusa. Empologoma ye Kayunga tegeranga empologoma ye Kayunga, empologoma ye Kayunga tugimanyi. Tebakulimba abantu abamu beewaŋŋamya kati omuntu ataweza na myaka 3 mu kitundu ogamba otandika empologoma yaayo erinnya lye bye babyetuuma nti waliwo ne yeetuuma empologoma ye Somalia era buli lwetuuma nti oli empologoma y'egiini tolama kubanga empologoma teri nsolo ejagala ensolo ziyirwana nnyo oye empologoma ye Somalia weeri teriiwo kati n'empologoma ye Kayunga nayo mugijja ate yembuya naye teriiyo ate empologoma ya Afrika ebe ye Ethiopia yali Emperor Selassie wali buli woweeyita empologoma oba ogenzi empologoma watumanyeemu nga gwe omutuuze w'e Kayunga njagala onkwasaganyiza ebitono bibiri mu bimu ku bitambula ku social media bajjeyo okufa kwa Sserubogo Muhammad Sserubogo Ffeffeka kino kyekuusa kitya ku kufa kwa Kalangwa ate essaawa zino andi kati ebintu ebyo omanyi ekyo kyo byambu kati ebyo mbu kuba ndaba ebifaananyi kati bitambula bibiri mbu andi kati omanyi buli lwokolawo ekintu kyonna wabawo ekintu ekiguddewo nga naawe luli wasanyuka nga oli abadde ekyo naawe manya nti what goes round comes round n'olwekyo bw'obanga olina gw'obonyaabonya omanyanga nti naawe olunaku lujja kutuukirira bakubonyeebonya bw'obeera ng'olina gw'okuba emiggo ng'okola ki okimanyanga ekyo nja kikulagira ku oli yalongoosa ekkomera basiba abantu basiba bye yasookamu waliwo eyakyeyalinga okuyisa etteeka ery'abalina ssente nnyingi abazireeta mu Uganda gwe lyasoose okuyoola yabadde ku mulamwa nnyo era nga y'omu kuwagira etteeka liyite naye ye tebaazimusanze nazo kati bamuteekewa omanyi ebintu ebimu abantu bannayuganda naddala bannabyabufuzi ba Uganda ababisi bayisa ebintu ababisi abawedde emirimu kati gwe lowooza muyayisa teri abeera na miliyoni bina gwe bakusanze na miliyoni za dola billions of money kati gwe bakutte bateekako okusoma emyaka 2 anti kati ng'olina bina nga teziteekedde we zivudde kati gwe alina obuwumbi bakutte kuba etteeka wakola nnyo liyite kojaawo tujja kutuukawo ntwadde ku nsonga ya Sserubogo kyeŋŋamba nti oli yasangibwa gye batugiddwa bagamba no bayeetuga ebyo byali bya kisiru bayogera ebyo byonna bayogera bya kisiru manyi mulimu ebintu bimukola nga mulowooza nti muli bagezi nnyo okusinga abantu abalala naye abantu bemukoleramu ebintu ebyo bagezi nze nagendayo ng'afudde oyo Ffeffeka kuba nali nva wa maama ate nga maama wange ali wali okumpi nawe Kayunga waasuda manze ndi eri ku ddwaliro naye omuntu eyeetuze ffe tutegeere omuntu eyeetuze ebigere tebiba byeru ng'afiiridde mu nnyanja oba eyeetuze aba yeyeetutte gy'aneetugira kiba kitegeeza nti ebigere bijja kubaamu ettaka ate bwali bwa nkuba ekyo script bawandiika mbi olunaku lwetusanga script tebakwebuuzaako tebanneebuuzaako bwe baali bagenda batubuulira nti gundi afudde ebiseera byali bya nkuba naye nga bw'ogenda gyetwandiise crime scene futures ezaaliwo zaali zisesa nga zikulaga nti omuntu bazze bamwetisse na bwetisi kubanga mu bigere by'omuntu eyeetuze temwalimu ki temwali ngatto ate nga n'ekigere kinyini kitukula ng'omuntu eyafudde amazzi nga tebiriimu wadde ettaka mind you mwami Segundi oyo yali mulema Ssekibogo yali mulema ekyokubiri ffe tutegeera nnyo omanyi abantu obumanga mugenda okukola ebintu mwebuuzeko nti ani amanyi okukola script bweti tubabuulire ekitegeera omuntu afudde nga yeetuze bwetuze afu emikono agitadde mu bulago bwati ng'alwana kujjawo mukuwa naye ono twamusanga ali bwati ojja nti bwetudde weetudde ekitegeeza lwaki gwe ogiteekayo wano kati nze nkubuulira ekintu bwe kiri kifaanana nga bwe nagamba nti omuntu eyeebase tosobola mugamba nti wamusanze ayimiridde nga yeebase omuntu eyeebase alina bw'abeera
omuntu eyeetuze okujjako gwe batuze naye yeetuze alinga muntu agudde mu mazzi emikono ogisanga giri giti bw'osanga omuntu emikono nga giri bwe giti baba basudde musuule mu mazzi naye bw'abanga yadrawunize abalwana ng'awanisika emikono abamutaasa bagikwate omuntu eyeetuze ayagala okugamba nti kyenkola ate kiganye ayagala okukwata ki emikono gifiira wa atuuka neyekuba mutunagokangankijeyo kati kiri kyali kitulaga nti omuntu yali ekyokubiri yandibadde alinako waalinnye nga bwe yalinnye okugenda waggulu eri egi okusinziira mu ango mwe yali mwe balagira nti mwe yeetugira omuntu omulema yali tayinza kuteeka muguwa eri ng'alinga agamba nti olwaguteekayo n'asinziira n'afuna bw'gyasinziira n'abuuka naye n'asooseka omutwe mu muguwa distance y'omuguwa yali waggulu nnyo kati ebyo ffennaffe kyova olaba nti nze ngenda nembuuza nti oba babuuliriza biki abali mu investigation department oba bali ku ki koja enfa yaffe ffe katugiragi yeekuusa etya ku kalangwa saawa zino omwagalo w'abangi ow'ekayunga empologoma y'ekayunga byolaba basibye ebisenso kati n'oyo naye yakisiba kubanga abadde alinga amulemesa avuddewo ogendamu abajaguza naye bo bwe bajaguza ensi teyalaba nti bajaguza era tebabagambako nti mujaguza ki ng'omuntu afudde ate kyenalabye mu Uganda ebyobufuzi bya Uganda bizibu balowooza nti omuntu yekka ali mu kibiina ekiri mu buyinza bw'afa yaluma abantu nti atali wa kibiina taluma ki nti tabaluma abantu feka bwe yafa tewaliyo boolaba nti nabo balumwa nti bakibiina kino ekiriwo wabula nga olaba era bakibiina mwabadde ffekka be balumwa kati manyanga gwe bwe olumwa nga owuwa afudde n'aba abalala bwe balumwa ate kyenjagala omanye nti gwe bw'oba onkuba emiggo gwe liba ssanyu lyakuba ng'olaba otuukiriza akaaba bulungi mwongere mumpulire akaaba bulungi kinkaabira bulungi sambamuko mimwa mukwate wano nga gwonyumirwa oli bambi gwe bakuba yabaluma serukama mayute gwe bakama agago naawe okola ki omanya nti galuma owoloma ate bagamba nti muganzirwazza tujja kwogerera mu ngero kubanga olulimi lwaffe olukwogerera mwetaayangayo muganzirwazza omusango n'omukyawe lwafuna ku ssanyu kati akaseera kano bw'obanga omanyi nti olina abantu b'okuba b'otulugunya botta naawe lwolifa oba lwe bali kutta bano ababadde babeera mu miranga nga otta nabo lwe balisanyukako nze ndi muzaale w'ekayunga sirina we mmanyi wano wabakalanga wano baki naye omuntu n'ojja mu kitundu n'ofutiza n'okyunya n'otulugunya n'okiiyisa abatuuze be wasanga mu kitundu it's very bad indeed. Ekyo kyogerwa bwekityo naye ate mukulu agamba bagula buguzi bajja babadde bagula ate era nga mwe bannakayunga mwe mubaguza naye nti njagala abantu tubeere n'amagezi agamala tuleme kubeera na mitwe binankani biŋŋaŋaali kojja otegeeza abo ababyogera ssebo naffe twali tubaddemu era ng'abantu abatunda tumanya nti yatunze n'owambye obuwambi naye tumanyi nti yono yawambye kati muleme kulowooza nti ate tuli basiru okubenkana tetubenkana busiru okutulowoozesa bwetyo omuntu aguze tumanya nti aguze then ono bamusindisewo busindisi oba muwambi buwambi kale atuleetera abaali bamukoledde ku transfer emirundi ne president yagenda naye okwo n'amugamba nti I don't want you this time yomukulu oyo yabeesikanga n'omugwa ne Nantaba Nantaba wa kibiina kirala si wa NRM naye teyatuuka okugamba nti omusajja Kalambo amaze ku bantu emirembe nga abanyagako ettaka newankubadde wa kibiina kyange nekino kisusse naye muleme kulowooza nti abantu tebategeera olw'okubanga gw'oli wa kibiina gundi ayogera tutegeera twazaalibwa tutegeera temulowooza nti okutegeera tukufunye lwakuba tuli mu buyinza omuntu ategeera lwakuba ali mu buyinza wabula azaalibwa akola ki ategeera ate n'amagezi tegaba ga migejjo
olwokuba oli munene nti gwotegeera naffe abatono tulina amagezi era tutegeera. Wali olabyeyo gwe bataatwalako ettaka nga Akayana baali ntutteko? Wali olabyeko gwe baaliguzeeko mulimu bwe baaligulako naye wawulira ye Akayana nti baalingulako ate baalinzibyeko era yatunda yagamba yatunda ate atunda agamba nti baalinzijako lwa mpaka waliwo atunda n'amala okuguza ate n'omutwala mu kkomera abaaguze oba abaatunze. Muleme kwogera bintu nga bantu batalina kutegeera kwa buntu ate muleke mukome okuprovokinga abantu. Muntu bw'omucunya n'omutulugunya n'omujjala omujjegettakawo okutte omusibi otutte entenjeru otutte ebulawula otutte abantu nabo bali bantu abaazaalibwa abalala nga mmwe bwe mwazaalibwa era nga bw'otaagala bakwate ku muntu bajja kusirika buli kyemukola basirike. Naye mulooza lwaki basirika? Kuba tebalina maanyi nga gwe gw'olina. Nkitegeera. Okay, gwe buli abadde akwogerako ng'olina abasirikale bamukuba bukubi kati nga tebaavuddeyo. Walabyeyo abasirikale nga balwana nti emmotoka tettono. So entegeka zaakatonda mu mmotoka baabaddemu abasirikale. Mu mmotoka tebabaddemu abakuumi babiri. Gwe mbuulirayo omuntu alina abakuumi bangi oba abakuumi ng'atuusizza okufa olumbe ne luddayo ne lugamba Katonda atulemye abadde n'abasirikale bangi. Sanzeewo emmundu nnyingi. Mwegendereze nga mutulugunya abantu. Mwegendereze nga mujooga abantu. Mwekomeko obutamala gayisa bubi bantu kubanga mugenda okukakkana era bakusimidde fuuti 4 ku 6. 4 ku 6 naye ng'obadde osengula ebyalo. Naye kati liri eddala bali kusettekere mu bisawo ne mu bikutiya ne ku Sinotrack balireete baliyiwe bakuziise. Mujja twogeza bubi kuba tulina ennyiike kubanga tulina obulumi mu mitima ne ku myoyo. You torture us mentally and physically. Koja olwo ebyo nebina byoyogedde byobayogedde ng'omutuuze. Enfa y'omukulu ono emmotoka engeri gye yagudde muyinza okuba nga bannakayunga mwekyaye nammwe ne mukozesa engeri endala kuba yekayeka yafa. Ng'ennyonyi bwegwa abantu awonamu nga tagamba nti yaloze banne nga tebagamba nti ono baamuloza awone. Kati aba afudde naye mu kufa kale kati tubuulire kale yafudde ye kati wabadde oyagala ani abaafa? Nti emmotoka yabaddemu abantu nga 4 waakirigo kiri mu buwandiike nti bwe mubeeramu 4 mwenna mulina kufa. Mbwera driver we yabadde emmotoka we yasinze n'okuyisibwa obubi naye ye munnanga ate anti driver yayisiddwa bubi ekyaguddewo yabadde akiraba. Kati tudde tubeere tekiniko. Tugeze biri tekiniko kati. Bw'oba ovuga ggaali ne mufuna akabenje gw'oweese yalumizibwa ennyo kuba akabenje kajja tamanyi nga tamanyi kyakikolera nkole ntya okukawona. Naye ono dereeva kagwawo ng'amaze n'atekinga decision. So driver yategedde kati kiganyi ekiddako kati buli omu kwerwanako. Naye ono omugagga ng'ali mu WhatsApp oba ali ku mawulire asobodde kati awo ye ebigwidirira byonna bimuyisa bubi. It's unfortunate nti omuntu yafiiriddemu ekitalo ekikoze obubi nnyo kuba naye munnansi era tusaasirako abafamire ye ne bannakayunga mikwano gye ne fraternity y'ebyobufuzi nkwadi chairman wa NRM. Kati simanyi oba bwogamba otyo oba ate ab'ekibibiina ebirala mu kayungo oba bo basanyufu oba ki sikye simanyi. Ate era nabo balina ebibiina byabwe naye ngambye ono wa NRM sinnagaanako nange ngambye bugambe nti oba kati abo bawulira batyo omanyi kiringa bwe muba mugenda kusamba naye mukojja bagambye nantazikawo ekayunga. Don't never fool people and never say such a stupid word. Nantazikawo mu kunyaga ku bantu ettaka. Waliwo ayagala waabwe waddawo anyaga ettaka bw'atyo. Muleme kwogera bintu by'abatumba abo bya busiru ebyo.
omuntu gwe bagamba nti nantazikawo yoyo abadde akola ebirungi ate nze kati nze nkyogera abamu kijja bayisa bubi naddala ababadde bamwagala bo balowooza nti bwe baba bamwagala ate ye talina baabadde tayagala naye abadde alina baatayagala beba baabadde acunya n'abamu afudde bali mu makomera. Katonda naye temulowooza nti Katonda ali emberenge tamusikira binyengo nti ate wamuwadde katogo nga ate akusabye myera. Olowooza ye yayinza okwagala abantu kumbi 5,000 oba kakadde kamu kabonebone nga muntu omu yakabonyaabonya. Katonda yakoze okusalawo okwo bibeerawo bulijjo. Nze nja kuwulira mbawadde ebyokulabirako bingi. Titwalina wano olinga akuba abantu emiggo mu biseera by'okulonda emiyitirivu. Naye okulonda kwabaddewo nga waali mulamu naye nga tasobola kugalula muggo kuba wadde akamyu. naye nga mulamu waali. Tulinawo oli yagamba nti nze sigenda kukkiriza muntu kwekalaba nti genda bakola bwete. Kitatta taliiwo wano. Yafa mulamu. Teyabaddewo mu biseera by'okulonda. Wadde n'okumuwulirako yadde. Waliwo oli yali wali nga ndi wali Emmengo. Nali Mmengo awo. So yakunamirako n'ensi najjamu empale. Nagamba sigenda kukkiriza gundi kujja mu lubaga si yakuzanyiramu ngenda beni yamuyitako awo ng'alaba. N'agenda elubaga n'abeeramu n'amala n'avaayo n'addayo. Kati ebintu bya Katonda tebabiteekako kifuba. Ensi togiteekako kifuba. Ensi bagiggyeko amaanyi. Ensi si y'amaanyi. Oyagala amaanyi genda okuba ebbulooka mu birombe. Oba omanye ekyetaaga amaanyi ng'okusika ettaka wansi mu kaabuyonjo. Sima kaabuyonjo zeetaaga amaanyi okusikayo ettaka. Ogenda okugimaliriza ensi yeetaaga dialogue. Bwe mba mwagala ensi yaffe etambule bulungi tubeere nga twogerezeganya. Tutegeeragana ebintu ebisinga obungi okubigonjoola tuyita mu kuteesa tuyita mu kutegeeragana so si kulowooza nti ojja kukozesa amaanyi tegalya singa bawasisa mbazzi bw'olowooza lwaki eŋŋanga si yeefuga binyonyi kuba erina erimwa bwe riti naye si yeefuga lwaki kalooli si yeefuga oba marabu stock erina erimwa lyenkana liti naye si yeefuga ye gw'olowooza singa gundi Amiri Sengendo si ye mmeeya wa Kampala kuba munene. Oli ku mikutu obeera ng'otulabira ssaawa yonna bwe bali okubeera ng'otulaba ndi ne kojja agezaako kutemeratemera ensonga ez'enjawulo naye nga twerabira nti bannaffe abatuteekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakutegekera omukolo gwo olabe nga ofuna ekyo kye wandyetaaze okuba nga ofuna bakuwe saaviisi ezo ezikola omukolo ddala. So ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti esibeeko nnyo bakukolerera branding wa bizinensi yo na buli kimu ky'oyagala okubeera ng'otereeza bizinensi yo gabyo bikolerako. Bicycle Kick bagamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu osobola okubeera gumite ng'enjogera ennaku z'obeegamba beera musajja so si musajjasajja n'omukyala akuliseeyo gy'ova mirimu agambe ekituufu musajja wange akomyewo oba nnyinimu akomyewo. Abantu abasinga bamanyi gye bayita ebbanda olimanyi bambu ebanga ennyingo y'ekikajjo eyo naye ne bwe kaba katono ojolabye ne bwe kaba katono tokaweta era ku masomero bakozesa okukubisa bakozesa luga balubaluga oluga ate lwolulala naye kati njagala okimanyi byonna gy'oli nti bw'onaabeera ng'oli luyongoyongo teriyo muntu ayagala kintu kigonvu kituufu ne bw'aba nga agenze n'ayagala okugira vakedo ng'abootaboota agamba awo saagala bampuulyo akaluba tolina akuumuuka njagala akaluba. So olina okuba zi roof olina okuba zi vole olina okuba nga buli lw'okujja kugenda mu katimba so si kubanga bagambye nti ate ogenda nateete naye oba oyingira kikando ate n'ogamba nti nze amaanyi gampeddemu n'otandika kuwanda malusu. Oyo Bicycle Kick yennyini agenda kutaasa abasajja okubeera ng'oli musajja mugagga so ng'ate omwana wa booda yamala ensonga anti ebyo ng'omwana yagamba nti nze munnaye amanyisa nze nakola waya oli yakola ssente nze nakola waya kati ekyo kigobe enamba kwezi ku screen era nakojja gibaddiremu 0752 40 30 20 0752 432 nga omanya nti ekintu kikuli mu ttaano ng'obeera gumite ng'obeera stand still nga
stand ya tripod. Kale nkujjukiza nti nno buli bwe tukola video bwe ziti bw'oliba ogiraba kusaba subscribinga tugenda kutambula speed kojja nga tumalirira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi